Ebula emyezi mibale ekisanja ky'abakulembeze abalondebwa mu mwaka gwa 2021 okuggwaako. Basipiika ba disitulikiti basinkanye Wakiso okusalira amagezi okusoomoozebwa kwe bayitamu. Bagamba tebasobodde kukola kimala nga bwe baali basuubira olw'ensimbi entono ezibaweebwa gavumenti. Osanga nga town council wa disitulikiti bagombolola balina bye baagala kukola bateeka okwegayirira n'okusaba obusiti tezijja oba zijja zikeereye. Nga basinziira mu lukuŋŋaana luno bano baagala gavumenti ez'ebitundu ziweebwa omukisa okwesalirawo ku nkozesa y'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu misolo mu bitundu byabwe. Local government twagala nga bwe kyali emisolo egya mu local government ebeere ya disitulikiti n'amagombola ne town councils bafune sente zaabwe bazikozesa nga tezigenda Kampala kubanga ab'e Kampala central government eina wefuna sente mu misolo bintu bingi. Omusolo guno gwaberanga gwa local government central government yegutwala ate bwe beeguza tesiizira ku kiki eyajje mu kitundu ekyo kyobola nti olwaleero obugagga obuli mu Wakiso bwonna tebukyatuyamba. Abawaayo omusolo gwa Wakiso bali mu binnya negwina negukola enguudo ez'abo batalina kye bawaayo. Bagamba nti basanze okusoomoozebwa nga ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu misolo zitwalibwa ne zitaddizibwa mu bitundu byabwe nga n'ezikomezebwawo ezikomawo zibeera ntono ddala ekiviirako okuziŋŋamya emirimu. Ne bazitwala zigenda mu central government kati okukomawo zikeera ate zikomawo nga ntono ate ffe tuzikuŋŋaanya. Kibi nnyo okukuŋŋaanya mu bantu omusolo negugenda negutwaliwo abantu e Kampala mu central government negutadda kuweereza abantu netumaliriza nga mirimu gyonna gyonna egikolebwa omuntu wa bulijjo okufunamu mu bajeti ya Uganda bagiteekamu siringi 9 ku siringi 10. Bano era baagala gavumenti etunule mu nsonga y'okwongeza abakozi ba gavumenti emisaala kibasobozesa okukola ng'emitima gibali wamu. Aba scientists bwayongezebwa naye tulinawo ba technical officers bakaawo bapulana abenjawulo abatagwa mu kategori ya sciences nga bwe ensasula yaabwe omusaala gukyali mutono basipiika ensasula ntono nnyo badeputy speaker bo tebafunira ddala musaala. Ensonga y'abassentebe b'oku byalo ko n'abakulembeze ba gavumenti ez'enjawulo nayo baagala etunulwemu naddala entambula yaabwe n'emisaala kye bagamba nti babuusibwa nnyo amaaso. Entambula ensonga za budget eva mu central government ng'ejja mu local governments wetwogerera the share ya local governments eri wansi wa 10%, so tuli awo nga mu 8.69%. Ye share gye tulina ku keeki y'eggwanga naye tumusaba ne tugamba twetaaga okulaba nga wabaawo okwongeza ku ssente ezigenda mu gavumenti ez'ebitundu. Ng'abakulembeze bwe tuweereza naye bwe tuvaamu aba local government batwerabira ate omuntu abeera nga ssentebe w'ekitundu n'amala emyaka 3 bali mu kuweereza. Abalala bagenda ku nnimiro zaabwe ne mu maduuka n'ebirala ye ali mu mirimu gya bulungi bwansi. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Annette Amongo era ng'ono asuubizza okwanja ensonga zaabwe zikubaganyizibweko ebirowoozo n'okubasisinkanya abavunaanyizibwa ku nsonga zaabwe. In that meeting, I need a minister of local government, I need a PS local government and a team. So that we are able to solve issues that are coming up. Buli mwaka basipiika bano bakuŋŋaana okusalira awamu amagezi ebibasoomooza bye basinkana mu disitulikiti zaabwe. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.